Mwebale nnyo okutuwagira. Tulina ebikutu gino wammanga, tulina Tamale Mirundi Official ogwa YouTube, tulina Joseph Tamale Mirundi ogwa Facebook, tulina Instagram, tulina ne Twitter. Kampala Mayoral Race. Tukuletedde analysis kubalaze nti baagala kwesimba ku kifo ekirimu Erias Lukwago Ssaalongo. Bwe tutandise katupakase Kampala Mayoral Race. Mwana mulenzi Joseph Mayanja, Joseph Chameleone, wagumumanyi nga Dr. Jose Chameleone oba Dr. Gaddafi Chameleone. Tutandikirewo ku race y'obwa mayor, Kampala Mayoral Race 2021-2026. Dr. Joseph Chameleone oba Joseph Chameleone yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 3 1979. Abazaalibwa ku lumwe kubireko mu ngalo. Mwina one of the most popular Afrobeat artists in Uganda and East Africa, and actually one of the biggest artists in the continent. Atera ne ku lukalu lw'ensi yonna. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokuna mwaka 1979. Solo kubalamu aina emyaka emeka. Musajja ono Dr. Jose Chameleone byafaayo byenkuletedde naye nga yamaze okulaga nti agenda kuba yesimbawo ku lwokaano lw'okuvuganya obwa meya. Mu lwokaano luno bye twakategeerako, he's one of the biggest singers in Africa and East Africa. He's one of the best and the whole world at large. Eranga musajja ono ayimbye ennyimba ez'enjawulo. Dr. Jose Chameleone, Afrobeat and reggae. Ayinza okuba si doctor wa mudwaliro naye kyamwesa gwa doctor music gwaze ayimba ogwenjawulo. Bwe tumunoonyerezaako Dr. Jose Chameleone, soka nenkuwa nti Munnauganda okwesimba okuba meya nakuba Munnauganda. Yes, is a Uganda. Yazaalibwa wano wennyini omwaka gwennyini gwenkugambye, era nga ng'ogyeko ekyo yakubulira mu muziki gwe gwakuba. Chameleone manyi mu byobufuzi olina okuleeta profile yo nga yakusoma. Yasoma teyasoma. Dr. Jose Chameleone yasoma era nga bye bino ebyafaayo bye ebyokusoma. Yasomera Nakasero Primary School, n'asomera Mengo Junior, saako n'agendako Kawempe Muslim, eyo naye yasomerayo, n'asomerako Kawempe High, n'asomerako ku Katikamu SDA, saako HSCA, n'agisomera ku Progressive Senior Secondary School. Omusajja ono ago ge masomero ge yasomeramu ndowooza oyinza okugamba okwesimbawo okuba meya kyetaagisa ki? Eza kyetaagisa ebbaluwa ya advanced level, Uganda Advanced Certificate of Education, era nga Jose Chameleone akugamba HSCA yagituulira ku Progressive Secondary School ebitabo alina. Bwe yavaawo olwo n'alyoka ava mu ggwanga lino n'atandika okukuba omuziki. Bye bubiyigirize bwa Dr. Joseph Mayanja oba Dr. Jose Chameleone
kyonna ky'omuyita osobola omuyita Gaddafi chameleon ekyo nakyo wekiri. Okay, mu mayor race 2021 omulaba asobola okustandinga. First quality agituukiriza is a Ugandan, second quality yasoma Nakasero, Mengo, Kawempe, Muslim Kawempe High, katika mu SDA HSC n'agenda ku Progressive Secondary School n'agitulireyo. Kitegeeza empapula Dr. Joseph Mayanja zirina mu analysis y'olwaliro gwe tukuleetedde. Joseph Chameleon we yennyini gwolaba. Joseph Chameleon yagenda mu ggwanga erya Kenya, Nairobi, n'atandika okuba omuziki. Chameleon atandika atya obulamu? Chameleon mwaka gwa 1996 yatandika nga DJ ng'akola mu night club eyitibwa Missouri mu Kampala wano, naye era yagenda n'atandika okuba music we oba okuyimba mu Gopa DJs. Gopa DJs gye yatandikira yakuba ennyimba nnyingi nnyo, naye gye yatandikira n'akayimba ke bayita Abageya. Muwulira kayimba ndowooza ne Munnakenya ayitibwa Red Sun. Bageya yamukuba 12 mwaka gwa 12 ng'ali ne Gopa DJs, n'akuba Mama Mia 21, 22 n'akuba Njo Karibu, 23 n'akuba The Golden Voice, 24 n'akuba Mambo Bado, ate 25 n'akuba Kipepeo, 26 n'akuba Shida za Dunia, sivyo ndivyo 27 Katupa Kase kaloke nyini ko badowulira 27, 29 Bayuda Vumilia mwaka gwa 2010 badilisha balva yatuliza soka valuvalu 2012, 2013 badilisha 2015 wale 2016 Sirimu Jawo 2007 Sweet Banana Superstar Mushamba, ezo na nyimba ze 2018 Champion Mateka Kirabe Tatizo, 2019 Tonsuna featuring Papa CD Tondekangawo. That is the CEO Jose Chameleon, CEO wa Lion Island. Ayagala ntebe yabwa meya. Eyo profile ye yakoze mu music byeyogerera. Music inafuuse ensonga ennaku zino abantu bayambisiza nnyo music communicatinga eri abantu ba bulijjo. So kati emyaka bwe gituuse ugina okubeera important eri eggwanga lyabwe bavudeyo basavinge. Ne Jose Chameleon ayagala ntebe y'obwa meya. My role is to give you who they are. Definitely your support. You choose who you support. Mu myaka gyonna gye yakola music industry has been actually one of the most powerful, most influential and most successful musicians in the country. Actually, he won awards in 2004 Palm Awards, 2005 Palm Awards, Tanzania in 2004 Best African Album, 2005 Tanzania Music Awards Best Album. The first one in Tanzania was Bei Kali, the second one 2005 yali Jamira. Ezo na award ya wangula 2016 Palm Awards Best Afrobeat bili mukaga still Kisima Music Awards wangula Mama Roda na wangula Best Ugandan Music Video era Mama Roda. Kisima Music Awards, High People Awards in 2014, 2013 African Entertainment Music High People Music Awards. Best Male Zouk Song was Badilisha from Jose Chameleon. All Africa Music Awards, All Afrima Songwriter of the Year Jose Chameleon of 2015, as well as 2018 Galaxy Zina Music Awards Legend Award azazi wangula. Naye nga bamunominatinze emirundi mingi nnyo gisobola na kubala, naye kankubulireko Tikola Awards Best East African Artist 2003, Kola Awards 2004 Best East African Male Artist, 2006 Mogo Awards Best African Act, MTV Europe Music Awards Best African Act, Tanzania Music Awards Best East African Song, Valu Sako World Music Awards World Best Male Artist, World Best Live Actor and World Best Performer. That is in 2014. 2015 MTV Music Africa Awards eranga Mama Evolution Award baji mukwasa Jose Chameleon. That is Jose Chameleon's music career has been one of the most successful musicians in Africa, East Africa, world at large, and basically is Uganda's king of Afrobeat. Bwatyo bwazze ng'akwata mu kintu nayagala bwa meya. Music is shaping up people, is shaping up important people. From music to politics, he wants to serve in the capacity of the Lord Mayor of Kampala. Kampala mayoral race analysis
of Dr. Gaddafi Chameleon or Dr. Jose Chameleon or Joseph Mayanja, his birth name. But definitely, that is his music career. Ngojeko ebyokusoma musajja akubye music achenyiza obulamu as a CEO of Leon Island ajje ebitone bingi mubimanyi bayanga mulo ba late Moze Radio, late AK47, Wizo, his brother Palaso, all those bangi nnyo abasobola okugamba nti nze music wange wali olwokuba Jose Chameleon yakikwatamu ekyani ndowooza ekyo kyo mukimanyi abasinga those who love this abatagira noonya ku Jose Chameleon music waliwo abatamanyi nnyo music so gendayo omulabe. So Chameleon, secondly, from music, Chameleon is a sports lover. Azeenyigiramu bwakuze n'atugamba agenza afuna passion in football. He's one of the biggest guys behind Wakiso Giants. Era ndowooza mwamulabaawo before even announced that he is coming for in the race of the mayor, yalaga nti awagira Wakiso Giants yafuna basi eyo gyemulaba. Basi yo Chameleon yagironchinga yaliwo nnyo nga bagifuna yomu kubateekako ekinene nnyo basi yomu kugifuna. Is a sports lover. Omulaba agenda ne ku mipiira alina ne tiimu saawa eno is that's not even politics, his passion. So for all of you who would like to abagala okulonda a sportsman who really loves sports to come in the city, osobola kulowooza ku Dr. Jose Chameleon. Kati mumanya yolekere komera iyo Chameleon. Chameleon kyatamanyi ne banne. Chameleon kyatamanyi ne banne. Chameleon yazze. Wamulabye. Chameleon mukazi wate amutegekera akafalisa akatono amuyigirize n'akawunga akabisibisi. Kubanga Chameleon tamanyi. Government eringa mukazi mukadde. Omukazi omukadde takuwa sente n'olowooza n'akuwasa. Jjagenda kayo kanzire mu nkuulire bulungi. Chameleon yazze. Naye ategeke komera. Abaganda bayimba. Omala okulya ebyange eno gyo baliga bakuntumyerekera nkyane gye. So Dr. Jose Chameleon ngotadde wali ebbali okubeera nga is a sports lover, is a musician, is a talented young man in Afrobeat. Ngojeko cha sports ate yagattako ekirala abadde ajja volunteering. Is one of the volunteers with the US Peace Mission. Era mu Peace Mission yeeyo ayambako okurehabilitating oba okuddaabulula abaali abayeekera mu kibinja kya Lord's Resistance Army ekyakoni. So volunteer kitegeeza bwannakyewa akola bwannakyewa n'ekitongole kya US Peace Mission okuyambako abantu abo ababadde mu ntalo za koni okusobola okweddaabulula nga beetandikirawo kye beetandikidde. Musajja w'amaanyi nnyo mu ekyo, so osobola okumulabanga era still volunteer w'amaanyi mu ekyo ekintu. So Dr. Jose Chameleon is worth it. Being a musician, is a sports lover, abadde nnyo mu nsonga ezo abavubuka musobola okukyeyamba ekyo tuganze njagala Chameleon olw'ekyo. Is also a volunteer mu US Peace Mission rehabilitating oba eddaabulula abaliko abayeekera nga abasikiriza inspiring okubaagazisa okutandikawo business bave mu byekiyeekera. Ng'ogyeko ekyo, this guy is really a father. Oba onoonya meeya nga taata, era Jose Chameleon taata is a successful father. At least he's been with the Daniela team Chameleon for quite some time. Abadde naye ebbanga, they are happily married. Era bakola embaga atagiraba agiraba ginoonyerezeeko. Balina abaana baabwe abataano with the team Daniela. Era nga abaana Abba Marcus, Alpha Joseph, Sako Alba Nezara Amani. Abaana baabwe nabo benyigidde nnyo mu bya sports kuba omu ku baana baabwe ali mu ttiimu y'eggwanga ey'abato eyokuwuga muli kugamba ye passion ye yakutte abaana be bamuyambeko. So bw'oba onoonya politician nga taata, Jose Chameleon is also worth it. My issue here is to give you the analysis. He's running for the position of the mayor. Ayagala ku kifo ky'obwa mayor naye ayina ebisaanyizo mbikulaga. He's been a father, he's a volunteer, he's a musician, and as well abaddeko mu bintu ebyenjawulo. That is Dr. Jose Chameleon. Dr. Jose Chameleon, now musician, father,
wants to turn to a politician.